ne twolekera ekitundu ekyokubiri akatubagiro mu masanyu kugambe tuli ku kitundu kyakubiri ng'era tuba tukitandise mu kiseera kino nange vijeraji ku mabbali. Richard Pafula Walakira ye muwandiisi ng'era ye director Laiwoz Movie Production ye bakabaka beekwatidde ekifaananyi. Sonko Betty najja akolera ku continuity nga kwotadde ne make-up. Obutaba na magezi Mbuuliro Joyce ye nannyini story nakuwo n'otamanya bw'oyimiridde ng'esente za wano we twakoma ekitundu ekyasooka emanyi zaava mu bintu birala mwatunda ne bimutunze n'okwata sente nga Peter akulindirimbye ng'omufudde ku Facebook naye ng'ono bye yali amunenye ekituufu byaliyo. Omuntu gw'osanze obusanzi ku Facebook bw'otalabanga nako najja akufera n'akuteekamu ekigambo n'otaliko okumusindikira sente n'olekawo abooluganda lwo. Kiki ky'olowooza ekiyinza okuddirira? Pafula Richard kugambe ye kabaka eyakafulumizza era eyakataddemu sente. Wano twalabyewo mu kitundu ekyasooka naye tukuzzaako emabega katono nnyo gw'ataasobodde kulaba osobola okwatagana ne story. Kati okuva n'olwaliwo kitegere nti ono muganzi wa Peter n'amala n'akubawo ekigambo ekikaawu oyasama kakati bwe mbanga ndi mukazi we n'oli mukazi we togamba kitegeeza ki tokirabangako kale n'otunuulira naye ate yazze okwawula bano baleme kumanyagana akubyewo kikube kitegeeza nti yali yeetamwa mukwano gwe kubanga tasobodde mukolera ekyo kye yali amusabye abalese no beesusa wabula nkusaba kufuluma kubanga saakitegedde. Mwana bwana Peter omulimu ngumazi nkikukoledde nogongumazi ate ngukoze bulungi ngukoze indakiriniwe nterezeza bulungi okimanyi nti buli kintu kyonna nkirese nkiterezeza bulungi nterezeza era tobaako na kintu kyonna kyeweeraliikirira buli kirimu kiri taratibu lubala nyoso naye kyekino ekiri taratibu. Do you think if I was his relative, could I sit on this bed? Can you get out of my house? Ogenda kufuluma ennyumba yange. I said I'm not getting up. Sigenda kwegefuluma. I do beg you get out of my house. Ugambe ngenda kola ekisoboka mpaka ngufulumye bwe. Sijja fuluma. I don't want you to cause it. Sagala ndete buzibu. Fuluma ku mirembe. But if I don't want, I can't. Nsobola okufuluma singa mbeera njagadde. Naye ate bwe mba saagala sijja fuluma. You will not meet him. I will meet him. Ngenda mulaba nkakasa togenda mu meeting. At the end of your coming. Okay. Just that Peter has a wife. Abakazi ne beetwala naye ng'ekibayombya kiki n'omuntu gwe bayombera kakati ano yakajja ate ye tamulabanga nako wadde ku maaso naye n'asooka ne yeesusamu n'ono gwasanzeewo. Ngenda naye ekigenda okuddira mugenda kwasaako ebiri saa kumanya naawe ekyogamba waakasooka okuwulira nti simanyi kwasaako ebiri tukwasa n'esatu ng'otunyumiza ebyo. Akati ono omwami abadde yakikuba ate ye kaseekende eka tulese beetwala kale ne tuddako mu mboozi yasalawo bambi kano kagende ebweru kakole tekinyuma okusinziira ku bulamu bwe baali baagala okwegobako. naye obuzibu bwe nnina mummwe kati baasalawo agende ebweru okusinga okudda wali ku mudaala n'alenga ennyaanya. Abantu b'emizigo bajja kwogera naye bw'agenda ebweru ne bw'abonaabona okwenkana ki teri muntu asobola kukitegeera. z'abamaama bammwe oba baganda bammwe naye nga naye yalina obulumi pulaani yaffe wano babiri naye bwe tugenda eyo ojja kuba odiringa na maama wo nga kwotadde baganda bo kakitegeeza nze togenda kuntegeera nga muntu. Peter sisobola kwerabira buli kyonna kye ngenda okukola ngenda kikola nga nsinziira ku ggwe. byogera kibenda sente oba ogenda zisindi bwe yali tanagenda bwe bati bwe baali yasooka kweyama era ne bakola endagaano ey'omumwa.
Should I say so? No, I do. I sounded If you first. trust me, kakirabanga ali takayinaamu obwesige naye nga ye omwami agamba amuyinamu obwesige kubanga kakati woba osobola okunjogerera ebigambo ng'ebyo era obanga omuntu ataneesiga kunambira omwana wange tasobola. obviously iwe gwemba naye nga bwe tuli tuli muntu omu twafuka muntu atya baali bafuuka muntu omu bambi you that will suffer all the consequences asobola okuyimirira mu bizibu bye ono byayitamu santubadde ne basobola okubiyitamu bombiriiri ne maama Ogalya nange kubanga kati mu kiseera kino lwaki sirina baganda bange wadde maama wange kitegeeza nti gwe gwenyinamu obwesige simubuulidde nakuladde n'akatono nti obangenda bwe takimanyi era ku b'eŋŋanda ze tekuli na muntu yenna asobodde kukitegeera nti ono ayolekera okugenda ebweru abantu bamanyi kati awo ogambira nti sikuyinaamu obwesige yambayamba abantu nze besibyagala bwefe tuli amaluma tugalyaba babiri era nze nkakasi singa obunzikiriza nengenda bwenti yamusaba amukkiriza agende asobole okukola ssente basobole okuva mu mbeera embi provided kasito ondaga nti olina programu entuufu ekutwala. obviously nze olaba yasooka n'amulayiza mukazi wattu yalaajana sente zange n'asalawo okumubuulira amazima wawe bagenda okwasaganya ekintu kino the account oba kiraba njagala gwe oba omanya account etambudde tte era ekituufu kiri nti omwami yali agenda okufuuka maneja mu kiseera ekyo omukyala waataabeererewo tumanyi nti atulisika tubupangisa tugenda tugenda kukola ki tubugoba Pangisa. butama munaku ne bakukunkuna tosika ku nkoko bosika abakubanja ezo sente nti njagala sente zange bwemalirizaawo ekiddako omusala oguddako bweppa njagala nkuweereza oba ozimbamu akazigo kamu tujja kubeera yasalawo amuwe obuyinza bw'okukola buli kimu kyonna kye yali awuliranga kyekigenda okubasobozesa Saagala muntu okutambulira mu mbeera entuufu ogenda otuuka eri n'okyusa ebirowoozo. Ekyo kisi saagala nange otuuka eri mwana onneerabire abantu olulinya ennyonyawo ebirowoozo bikyuka sikiinaako muntu. ne batandika okufuna abantu ababadde baatingira mu bbanga awo ku mayengo kuliko abantu ab'enjawulo intaneti ekombooza munange sisobola ngenda kulowoozangako era nga nkakasa nga bwe tutegeeraganye buli kintu kyonna tugenda kukitambuza nga bwe tugambye wa muganda wange gyembeera bwe naba nkomyewo ngenda kubeera wa muganda wange okyasingenda kubeera era yakkiriza nti okuva lekiri nti ne bwe naaba nkomyewo tugenda kubeera ffenna kakati ate lwaki mba neesibako abantu abatagenda kunyamba mu kiseera kya mu maaso Tawana genda okule. Nange embeera njikooye. ekituufu naye yali atendewaliddwa Kasa. ng'awuli ayagala atambuleko mu bulamu obulala Sindika. Ninagula ploti. era naye neyeeyama biki ebigenda okukolebwa oluvannyuma lw'omukyalo ono okugenda wabweru Yes. endagaano yali yakumumwa n'ogundi oba alola era byonna baabyogereranga wano jagenda Ne kati beeyita togenda na kumuku. Ekirala kyentunulira nti bwe tuba tumaze okugula ploti naye nga zino zonna pulaani nga bwe zaali yosetingewo ekituufu kiri nti mu kiseera kino ensakanaga nti tebayinaako n'emu yali etuukiridde alina naye wakola ki wayingiriza kasense. Nze nkakasa bw'okomawo n'akaweta mba ngenda wanzi for sure kitabyogera bitega kankusibidde awo kibeida ekiseera kyennyini woogenda okukomerawo sigenda nakulinda kuyingira mu nnyumba awo ku mulyango naye daddi weebale oyogedde ekigambo kye bataŋŋambangako mukazi wattu bukyazaalibwa abadde tafunangayo omuntu amukokoonya nti oba ali mukuba akaweta kankusibidde awo nkwambaze nakaweta manye nti empeta n'agidiŋŋana nangobi mukazi wattu byonna yali abijjuukira wano mu kazigo yalowooza Peter nga tamumala akati Peter aba asalinkiriza ate n'agwa ku ono ogamba otyo mukwano ne kamuwahaga kiki ekigenda maaso eka wafumbirwa oba oli just sister abadde antizinga kiki kyogamba nga sinategeera bigambo byogezaako okuŋamba waliwo akampowo kaawo kagenze ne kanfunvubirako ne kangoba ne ngaba bamulamu anti munaye nabo nga tebanategeera bantu bamanyiira
kakati ogenza otya ate gwe weeyanjula kyogamba nkugamba ogiro nnindirako nakugambye onninde oyo gy'obadde olaga muntu muzibu nnyo tayagala nakuwulira nti nyina omuntu yenna gwe nyina alingaga nti alifumbirwa nze walibadde ombuulira ekituufu n'entegeera engeri gye ngenda okikwasaganya ne mubulya n'oyo ajja tomuyisa bubi mu mulamu wo kale oba onyize mukwano nsonyiwa netuminkiriza naye kale kasanvuddeyo katugenda kuzaako ki ate sente gizogezako okugamba talina wadde ataso yogera ebigambo naawe byempulira obulungi anti ogambye kukya sente ati sente mbadde buli mwezi njirawo soosaamu naye naawe kati omuntu onsanze mukubo ndi mukutambula ombuuza tuyimiridde wano olaba nga kyekigambo ekituufu ate lwaki olaganya amaddu ku sente esente ozimubanjiriza wano nga bayimiridde kirabika nga ate ekigambo ekirimuuko ku tekinyuma naawe kikambagana okukambaga tuyimiridde abantu buli omu abatemu bayitaayitawo omuntu bwawulira ebya sente n'ajja n'atutemula Kati twesorting. Yes, twesorting. Give me my money, I give you your problem, and you leave me with mine. Ono yasalawo akwate sente azimu eyamuleke n'ebizibu bye. Options ziri bbiri. No. Besortinge wakati mu bizibu oba muleke yesortinge n'ebizibu bye nga ye omuntu yekka. Esente zo teziriwo okusinziira kati ku bizibu ebiriwo naawe. Tulina sente ate zembadde. Kakati lwaki mba neesiba ku sente ate ng'okitegedde nyina ebizibu sente bwe zigenderaawo. Nze nayawukanye ne sente mala okumaliriza ebizibu then tudingane ne sente sigambye nti teziriwo sente gye ziri naye mu kiseera ekituufu. Oba gwandeetera ebizibu. Kati mbadde nzikuwesiteekawo afa sitiri nebadde ositeekawo. Sirina sente wano wendi esente teziriiwo naye zibaako gye ziri. Nyumba ngobye naawe. nze kugaya sina mukazi talina mukazi oyo amugobye sisita we gezaako okutegera ebintu omuntu aba akunyonnyola nange waliwo n'amawanga mukadde wange agatayagala nnyo kumanya olina ebizibu oba tolina kati ogenda zifuna ddi eki simanyi kati lwaki onteeka ku pressure naawe nkugambe ki kiki oyagala njogera oyagala nkulimbe bulimbi ku bizibu ebineetisse ku mutwe kale bye neetisse mpulira nga binzitooweredde kakati ate saagala ofuke ekizibu gye ndi baabwe nkulabya mbadde mmanyi nti ndabye omuntu gwe nsobola okubuulira ebizibu byange n'antegeera n'ankumaakuma ng'ate tandeetedde stress genda okulaba ng'ekigambo ayina kimu kya sente atambula n'amuleka awo era bonna baali nga mu kafo ke kamu kyogamba nsobola okugaana search an idea. Oh my God, that's a very najjukiramu engeri omwami ono gye yali yeesomamu nga tannakwata kuba okutambula kugenda yalabira ddala ng'afunye omuntu omutuufu w'okubeera naye era nannyini birowoozo ebisobola okubajja mu bulamu obulala ne badda mu bulamu obuddako kubanga buli muntu yenna mu nsi muno alina ekirooto kye n'obulamu bw'ayagala abeere naye bigaana bugaanyi oluvannyuma lw'ebyo bye tuba twabala katonda byaba yatukweka ne tubibala bubi. Omanyi erinnya lye ery'okulinsumbu linsumbu ate nga saagala lipronunciatinga bubi. Erinnya lyali lyeri ate nga omukyala lyayagala bamuyite naye ate nga ono lyali limukaluubiriza. Jjukira nti batuzaako mu biseera eby'emabega. Tekirabika bulungi. And by the time wetunalowoozeza okusetting up our home, at least bwengenda ebweru tujja kuba n'akasente akawerako. Bano babiri yavanga nabo pulogulaamu zaabwe okuva lwe zaatandika era nga buli kimu bakyogera bonna era nga bakubaganya ebirowoozo bwa babiri. That's a very good idea also. Simanyi kati nze sisobola utawagira such an idea. It is so perfect. Omukyala yaleeta ekirowoozo omwami kyasinga okwagala with a
clear program oba olina ki era nga tewali kintu kyonna kyasobola kuwakanya kubanga kyali kirikiriya nnyo nga n'omuziba akiraba ngera kiri mu giraasi leeta obuzibu be bantu oluusi ne batambula naye nga nengera ebigambo bwoba obiwuliriza ebyawukanako n'ebyoli yasooka naye yasobolanga okubagamba ekintu kyekimu ng'asaba bamwekuumire wakati n'okumwesiga ng'era ye overall wa buli kintu exactly ate nekyomanyi ekisinga osumbuwa ennyo abantu ate ekintu ekikyasinza okusumbuwa eggwanga lino nga kwotadde n'otumalako emirembe naddala abantu abakwataganya bali awamu nga bategeragana mu by'omukwano either wayina sente ze abantu bafuna sente bafuuka e Uganda omuntu alina amazima gwe basobola okuwa sente ze ye yerabanga ye muntu ow'amazima yekka ono gwasobola okukwataganya naye buli kintu kyonna kisobola okutambula obulungi nkuwa obwesigwa ekigambo obwesigwa yali akitwala nga kya nsonga nnyo yagikuumanga wakati mu bulamu bwabwe naye nga buli muntu yenna gwakwatagana naye kyekigambo kyokka kyasobola okumugamba era kyeyakozesanga kyasaba bwe bwesige bwe yali amwetaagamu bwe bwokka oba oli ampadde sente nze naye nga bino byonna ebigambo bye tuli mu kulaba wano 15 zo byadda omukyalo ono abijjukira bujjukizi mu kaseera kano wali wasigadde atudde tasobola nti ajje yakuwa 15 kapapula ate osangewo nga yazikyenji okumanya yali mwesigwa ebitenkanika bw'aba yamuwadde akapapula akasente nga yakasayiningako ekituufu kiri nti nga bwakasindisira bwagenda okukasanga sezza kino nga bwokimpadde okisanga atlista ndakubanga ndi mubumu nti ngenda kudda ndeeko bwenneeteeka atlist nange financially bwe kiri kati nga tuvudde ku bya financially manager bwe batyo bagenda maaso n'emboozi with cheating sweetheart tonso naye nga nono yali alina kye yeeraliikirira nti senga mu kiseera ekyo n'atambula ne ŋŋenda kiki ekiyinza okuddirira naddala ku bakazi bogenda okubanga olaba ekiseera we siibeererewo nze kikafuuwe olaba kati ku mbeera zondabamu neeraga nzenna buli bwalambulabanga obutambula bwambaliga bonna bulina n'envunza ali ng'ombuulira kati okusinziira naye nga mukazi wattu byonna yali abijjukira bujjukizi era bwatu yafunamu olungubanguba oluvannyuma lw'ekiseera n'okubaako byalowooza ebyayita bwatu n'atambula ne yeeyongerayo tuli ku kitundu kyakubiri akatuubagiro wakati masanyu nga yesinema gye tuli mu kulaba Vigilage nga nze ndi ku MIC bw'obadde ovaawo waŋŋambye nakugambye ogenda kukola kakati ono yatandika okunenya mutaayi naye ate naawe bw'obanga ekintu tosobole kukikwasaganya lwaki tewakiŋŋambye okusinga okuva eno n'ogenda oyonoona ensonga waŋŋambye ŋŋende embaawule era nange kye nasobodde okukola nkakasa nti ekiseera we naviiriddewo tewali muntu yasigaddewo aye abantu buli omu ali wali anenyonaayomba oli ayomba kati kikyoyagala nkole ekisingako awo ekirala tegeera mbeera eriwo kano okajjewo peacefully waleese otabudde kibenda tusooke tumuleke naye kakawakawala tokagala yamubuuza kati kiki kye nayogedde ekikyamu bwe mbanga ddala nayogedde nti oli girlfriend wo kikyamu ki kye mba nakoze nalimbye tomwagala kati bwe mba mwagala ate kikwetaagisa genda ngaokuba lukiiko ate nakubye lukiiko nagambye abantu babiri naawe talina okukola omuntu omukulu kyateekeddwa okukola ate nawe kyensiba nkugamba wano namugambye amazima ekituufu kiri nti ndaba amazima nga ge gabadde gasinga kubanga nakabuulidde amazima n'okubeera omuntu alina amagezi okutegeera okwata otya sente n'oziweereza omusajja kinyamba gwotalabanga kinyamba ekyo kyoyogera kati kinyamba kiye kimuyamba nze ngenda kubaawo nti era ojja kubaawo nkutadde banene totegeera sikulimba totegeera sakati okagamba kakwata kati ya sente nekazi w'omuntu wekatamanyi nze kinyamba kati kinyamba tosobola kunta kubanga otabonoonya sikulimba ndende mukwalo ojjukira olunaku olumu lindako jjukira n'olunaku olumu nakugamba nti olunaku lugenda kuba lumu nalinga nkugamba nekugamba nti tomanya wandibadde onoonyawo engeri yonna yonna gyotaasa naye nga mu kiseera kino buli muntu yenna yali anenya munne naye ate nga noono yagamba kaseeke ndi kaseke
olunaku lujja kukya lumu mukadde wange byokola bigenda kuddira ebintu ebyo olibikwasaganya otya yali tayagala kumanya ekiseera kino atunuulira bimutuuseeko naye bino bwe bayogerako emabega akawala tekakimanyingako nti nyina omuntu yenna gwenjagala kakati onsudde mu bizibu bya mirundi ebiri jjukira nti kamanja sente zako zesiinaako wadde 10 kati nalibadde nkalimbira wano mu byalaavu newankubadde sikaagala osanga nalifunye pulaani endala naye kati ebintu byonna wabyonoonye mbyawo siina kintu kyensobola kuzaako genda obagambe nokale genda oyogere amazima obagambe nti nze yazzeyo nabadde nini kakati ngambe ki ng'ate yategedde netebenda simanyi tweriyo naye nga bino byonna babyogera jjukira balina omulwadde mu kiseera kino gwe tutamanyi ye ali luddawa akatuubagiro mu masanyu nga ensineema buli ku kitundu kyakubiri Pafula Richard Walakira muzannyi ng'ate ye muwandiisi yakoze emirimu mingi ku sineema eno era ye dayirekita waayo kaakati mutayi waaba amuleka kwe kusalawo n'agenda akati ne kano kaafuna omukuba oluganda nadda mu lweka kandi nyowe n'ekikumpisizaano saagadde nti abewaka bamenya mabanga yange omusajja sente zange zonna tayagadde kuswalira mu banyumba ye kwe kusalawo akikubire weeno ku mabbali naye njagala olengere gwe bakigamba yamutunuulira enkaliriza wakati mu nyiike abadde akasente konna nga bwakakola ebweru w'eggwanga ku kyeyo gye yagenda akasente musajja nkamuwadde nga okuva lwe natandika ebbala nekutuusa olwaleero agenza okudda nga talinako wadde 10 nemuviira senga okuyita wano njagala onsonyiwe naye tondera senga asobole okumusonyiwa bino ebyali biguddewo mu kiseera ekyo onsonyiwe mbeereko ewuwo for a short time nga bwe noonya ekyokola ndaza kuhava oweera ofite ubwenge asaba senga gwabadde tawa wadde 10 agira akasiba kaawo nga bw'anoonya embeera endala mwagenda ndafite mu mutima wanjye nahoraga mbahanura nkababwira ngo umugabo n'umwana wundi kuki wiringiye umugabo umuhindura mwene wanyu umuhindura umuntu wawe twebwe duhindura ibi byatsi genda ntabwo ndumva kakati ne senga yafunamu kamwoyoni okusinzira bwali nti yeesiga musajja agende n'abasajja ewuwe tagenda muwaawo wadde akafa akatini ubwo bugorye ntabwo wacubayo senga n'alayira mu lwe waabwe nta mbabazi ukwiriye okufiira mu kitooke kyagonja bino mbyogera mbijja ku ntobo ya mutima gwange senga sonyiwa tikafuwe kisobola kusonyiwa naye mu mawanga ku kyeyo kubanga kati n'otambula n'ogenda peche olyeyo mukola sente muzirya n'obusajja ate kati bamala okuvunika ogira ojja wano kuwo omusajja oyo ebyiringiro by'omugabo ntabyo hano nahoraga mbabwira ngo ntakwiringira umugabo we waragiye wiringira umugabo umuha buri kimwe cyose umuha umutima wawe yenda usanga umugabo wawe ibyo bintu wakoze ntabwo bikorebwa ntibikorwa n'ibintu bibi umugabo n'umwana wundi ebyo ebintu byemukola bakakatira bayo oli mwana gwenzaala obuzaazi nasoni naye kikyoyagala nkolere mu kiseera kino weesiga musajja nze senga wononsuulawo busuuzi ng'umugabo yaranyibye abati nga mu kiseera kino gyongamba nti omusajja yanzibye kiki kyoyagala nkukolere ddala mukazi watuyawulira nga n'amaanyi gamuweddemu umugabo yarakubonyabona nta bwenge ugira wiringira uti umuntu wakure weesiga otya omuntu gw'otamanyiiko namayitire ubwenge ubwo ni ubwenge ki twebwe nta turi abakene ariko twiha icyubahiro senga yayogera naye nga bambi kye yali amugamba kyali kituufu newankubadde ate tomanya mutuufu na mukyamu yaani umugabo onyumiza omusajja yakweretse inzira bariyunyuramo sanga umugabo wawe nta mbabazi ebigambo byamugwako mukazi watu nga takyalina nekyasobola kunnyonnyola aye mubi watwihenuyeho utwigiraho watulaba nti tuli babi n'otwejjako n'okwata amakubo n'otambula n'ogenda n'okola sente zo ne mutandika okuziriira eyo kakati oyagala ki maka gange mwekwasa sitaani
oluvaawo nga mwekwasa nti sitaani yakkema kale sisobola wadde okuwuliza ekigambo n'ekimu kyoyagala okuyamba. Afande munnange nga bwe nkugambye ebyo ebyantuukako naye fande zegulaba namu too stressed. I'm not that I understand someone that you cannot. Kati yagenda okulaba bambi. Afande nakola twatesa bulindi ngamba omwami wange tutesa nangamba nkubu. Ensongoloza tezi zinyenkandago. Afande every man. Kati bivudde mu kusaaga. Bigenze mu bakuuma ddembe. Esente yo nambadde nga ngimuwa. Awatali wadde okusevingako wadde 10 ku akawunti. In the house. It isn't there. He used to send me pictures. Buli kintu kyonna kyabadde nga amugamba nga kiri mu bubeezi mu bifaananyi yabadde nga amusindikira naye nga tekiriiwo fizikale. Genda were n'ekirala kiti mukazi munnange ayinza enkole ntya. Afande as you see me, I'm the mother, I'm a single mother. I'm the mother. Tebenda yatandika okunyonyola abakuuma ddembe ennaku gy'alina. Ndi mukazi munaku. Ndi mukazi muzadde yeerabirira omwana wange. Sina muntu yenna asobola kunyamba mu kiseera kino. Eryo lye libadde essuubi lyange. Naye kati namwe ate omusango gubasinga. N'otambula n'ofuna n'amagezi agalinnyo ennyonyi. Naye ate n'oddeyo ne weewunza bwewunza kati omuntu oba oyagala akolere ki mu kiseera kino. Afande munemwe musalawo. Kati baako ky'oyamba kubanga nkakasa nti mmwe kye mugenda okuŋŋamba. Osanga kinansobozesa okukwata siteepu eddako. Twakola naye n'atola ssente n'addira ssente ze n'amulya passport buli kimu n'akingoberako. So I thought he was all that and understanding. Okusinziira bwe twatandika ensonga zino naye. At least I will find anything at least when it's there. Nasuubira nti agenda okuba ow'amazima kubanga twabigobera ddala okuva ku ndagamuntu tufuna passport nga tuli babiri mpaka olwaleero kyembadde sisuubira nti mu kiseera kino asobola okuba nga neefuulidde. Ebimulaba ku WhatsApp that two things naye laba enjala zange zaavaamu. Even amyekiro olugoye lwa muganda wange benyambadde naye kati naye ng'ekisinga okumuluma n'engoye zayambadde wano wennyini ye yazise neyazike za muganda we. Nani kuyambye naye mukwano nga bwolaba si gwe wekka olaba fayiro zonna zonna zijjudde eri ne bafande bano ate waliwo wobasaasirira abantu bangi abali mu mbeera ze zimu era nga bakwasaganya n'emisango egifaanaganako ng'egyo egitannagguka. Kati abadde amusaba abeere mugumiikiriza ebintu biyite mu mitendera ng'era ebyamateeka bwe bibeera. Aba akyali awo ne wabaawo akasimu akayingirawo. Sooka ompeemu eddakiika entonotono. Eddakiika ntono ngenda kuba maze okutuuka waawo. Bwe tutyo ne twolekera Saidi naye nga sinema yaffe eno yennyini ekyagenda maaso. Kugambye okuva mu Live Movie Production Nindi Pafula Richard Warakira ye muwandiisi era nga ye director ate nga mu kiseera kino ye muzannyi. Bwe tutyo ne tuddako eno yafunyeeko kalembereza akati emirimu egigenza giyiika yagyesonyiye naye ate era tekimugaana kusigala nga akakalabya emirala essaawa zino ali ku dyute. Njagala owulire singa oba ate osobola okumpeereza emitwalo 5 buli mwezi nze ne nkugulira neeno obubuzi kaakati mu kifo ky'emitwalo 2 gy'abadde nga musindikira buli mwezi. Omwami agamba nti emitwalo 5 gino egya buli mwezi zisobola okubaako kye zikola kuba kati ate embuzi zatunzi nnyo. Baaliwo embuzi baana baleese embuzi nzungu wano zizaala obwana 6 nange ebiri bikya bantu bamututedda kupo ate gwe kiki naawe sebo ompulira bulungi. Njagala sente zange. Njagala sente zange. Twagambye ne tugamba nekunyonyola n'otegeera nategedde kye nakunyonyodde nekugamba mwe puzzle sitegeera kigenda maaso lwaki toninda nentereramu. Nze no njagala sente zange gwe. Tonkanga kyola buno oyogera olunyagwisinze nkole ntyambu ntye nnyo kyogamba nzisobola kwogera luvandimwe. Ndashaka amafaranga yiitu oba tokitegedde nja kwokera wano nze. Tonkanga toyogera ku byakunjokya bameka be waakokya nja kwokya
nange nga nkwokya kyogamba nti kati kyogamba gwe tetulina byewafefe bwe kiba nga kigize nja kugendera at least mu ssabo ayogera oluvandimwe kakati ono kyekisinza omujja mu mbeera omanyi ate waliwo n'omuntu akangakanga n'akyusa ennimi You know me. Can you fight me? Oh, manya. Tisa. You will know me. Kakati yakirabanga okukanga. Bw'oba owulira oyagala twogere ku nsonga ezo tuziguse. Kaka nako wansi tugereko ng'abantu. Wakomyewo tosobola na kukitegera nkwesunga byenkanaki wabula otuukidde mu kumanja sente obanga omuntu ayagala okunsuulawo kati gwe obeera goyinza okukwata sente ezo n'oziwa omuntu saagala byakuntiisa gundi gwe ate bwe oteesikamu byakunkanga kakasijja zikuwa buli omu n'ayogera obukodyo n'obumalirivu bw'alina mu kiseera kino ono Munyarwanda twalabyeko sengaawe nga naye bebali entarahamwe bano batuusi bano gundi abantu bano balina emitima bahutu bamusala emisale kale ne bwona okuma omuliro nkakasa nti kugenda kuzikira ate nekyenteesa naawe twayita ddamu betonto byebikole tukoze ekyo kyeŋoŋŋamba ebyo nze njagala okimanye njagala okimanye nze ndi muzzukulu wa basaze majja abakadde bwe gagananga basaze luno oluyombo noyinza obutagwa kati baka kati ate buli omu alabanga muzibu nnyo biri mu Katonda biri mu amayembe abalala boogera biteega bajjajja bonna babaleese dda bajjajja kimote jjajja lubowo obusirikale kwata nabwo wumva egenda maaso efirimu enja kwogera egenda maaso naffe tulina ebigambo ebizibu mu Luganda tajjagadde kujjayo bisoko najja waita kinyindo atamwogeddeeko kanga wewe kujja oluswayiri ne luvaayo nga lwabitege omanyi bagamba oluswayiri temuba mbogo ezakanyarwanda nasema kintu gani era oba mutuufu omuntu amanya onasema ekikiga nadda ku ddiiru sembeza kitandise kituusa mbadde nsembezayo ekigambo ky'omwana abandi badde mugambye eki yesu tyati omanyi kati anti kipenzi omanyi badde kyakunnyonnyola omanyi engeri gye tuli nti nze maneja w'ekyuma aye abaana babadde bampisaawo nga moto ebadde egize omwana ageze n'agitandika bubyawo kati mbadde ndi mu kubisolovinga naye kiwedde nkimaliriza nakati mukwano then ku kyembuzi ekyo nga bwe nkugambye zizaala obwana 6 seriously ako kaodiyo n'asindika mugumu muzibu ali wanalaga abantu maneja mulamba wa kyuma bino bimaganjo Dwayne Mirazi ate kati nze nkwasaganya wano Mandela Mirazi bikiwana ebusega byonna nze nkulira n'akatale bakakyusiza twaze mu kapya kati twe tusolooza wali owera nanjye weneefumitiriza mu mutima nindaba nga maanyi go tegasobola okufiira bwereere kakati omuzadde aba muzadde sema sente ezo ekituufu senga yasonyiwa omwana naye amusonyiyira mu bukwakulizo senga mu kumusesemya akasente omulenzi oli gwe bagamba omukoobwa omugabo ayina okusesema akasente nga senga ekintu akiri wakati njagala kaziseseme on top of that nekamanyira nga kangobewako naye ate ng'ono ekisinga okumuluma ebintu ebirala byonna yali badde abyesonyiwa bambi naye ate n'amumanyira mukubo n'agamba tamulabangako tamumanyi kale ekyo nakyo yandikirese naye nensanga omugugumba ewaka akamugoge kali wali ne kanfulumya manyi nnyo wabula ekyo ate yensonga nange nkiraba nga bw'okyogera kirimu eggumba ng'ekyo nkyagalira ddala kalina ozisesema kajja kuzisesema akati kumanyira manyi gani ndi kumunyiga amabeete aseseme tegasobola akajja koono ekigenda ogenda mu maaso ino zisesema esente balina okukola ekisoboka zikomewo ne bakugamba nti munaku entonotono nga zimaze okuyitawo akaseera kagenda keetooloola nakugambye sineema eva Mulayiwoozi Movie Production
Laiwas movie production kugambe batusuzaako sinema nkuyanja naye kati eno gye tuli mu kulaba mu kiseera kino tokitwala bwotyo kale gwe lwafuula Katonda yali yamuwa ekitone kimu nga bw'omala n'ogwa mu ggabo lye naye kati mukwano waliwo ebintu by'oyakiramu n'enkwewuunyo tuli wano tutudde wano buli kimu obeera ondabangako onkwatako nenkukwatako lwaki oba otabuka naye kati ne kale naalibadde ngumiikiriza naye bwe nzijukira omukazi oli ensesema gy'abadde asesemamu ng'ali wano kyokka ali mu buliri bwange bantu twayamba kale ekyansukkako nenjira neŋŋamba kaneetaase naye era ndowooza Katonda yali ambonereza omuwala oyo lunaku lwe luyajja nno lwennyini tewalina kye twakola twala eri naye baŋŋambe kati kyokka oyo kyaliko oyo ng'ate waliwo n'owokubiri yazze yatula ali mu katebe kano yese waleyo namusanga ngali awalinzemu nyine ngomaze nomukubira esimu akubaganidde amasimu ngomaze okukola naka appointment oba okiraba obwala mwogera ne mwogera don't deny sagala weegaane towakana naye kati ebyo byonna byogera bituufu naye gambye ezo ensobi ezajja nga toliiwo banga wamalayo ddene tewaŋŋamba nti ogenda kunneekuumira kyokka kati nze bwe mbadde eri mbadde ngawo naani waayo ebyeri tobireeta kubanga kati era nawe baagamba bababa babasumbuwa kati nze mmanya ntya nti kati oba gwe wakikwasaganyanga ne baba kati kale ekintu twogere ku kya ssente ne bwe lubanga ogenda zimpa mwaka gujja nze ngenda kugumiikiriza baba bakataba obuvuyo nno bannange aba atereza kintu kye afande tusanise okulaba nga tusanise okulaba kwani kale sebe afande kati tuwulirako wano afande kowe kwati ku bitiibwa byenkuwa okwogera nga tuyimidde embanga akuyisaamu amaaso afande yenna wali n'azimba n'atutugira ng'etutuma nkumanyi bulungi mwe mutwala ekitundu kino era gw'okwasisa amateeka wano kati nno omuwala ono gw'olaba mu mugongo gwange abadde alina ensonga ze okuva le yagenda ku kye yakasente ako g'obadde okakwasaganya era mwafumbirwaganwako ne mubeerako mwembi oli awulira ani bituufu kati omukulu w'ekyalo kiba bwekiti manya meja osi kakati twali twakkaanyaako era tweyagalanako neŋŋamba ebyokwagalana sebo byawule mu bintu bino njagala kya ssente oli ali ku kya ssente anti kati afande banyina omunnyonnyola twayagalana mu ngeri ki twagira tutya na contributinga ki ku kintu ekyo oba tulina afande endagaano gye twakola kale nga eri pasono kubanga kati era kiba kineewuunyisa omuntu bwe twasinkana nga temulimu poliisi ate gye ending yabyo lwaki oba oleetamu poliisi nga twesangawa oli yazze mu ofiisi aleese musango era ebyalavu tebibaddeemu naye ng'agamba kya ssente tezirina kuba na miliyoni 2 zirina kuba miliyoni 2 mwezi munya naye nnya ndi mukuzimugira mukale tukitwale emiliyoni ne babala 24 nti buli mwezi abadde amuwa emiliyoni emyaka 2 ziba miliyoni za 24 kakati zine nnya azimusonyiwa olw'okubanga yabadde atereka ne bannange twagenda tugambibwe tutya afande kubanga kakati ezo miliyoni ne bwe zibanga miliyoni emiliyoni 2 ne tugamba zibe miliyoni nga zezo afande tapalapalanya ebigambo bye etagusa oba otusene ku bubyo bugamba 2 emitwalo 2 seriously emitwalo 200k olaba entunula kati ono abanja abanyarwanda ate aba yeye muno muhutu kati afande agenda okuwulira ensonga zino nga zisaana okuwaamu ku budde kati ate yekatiriza wano ng'oli bwali mukazi we ate abadde amweganira mu maaso g'oli omusoga abiwulira abasoga beeyisa batya ate nga nsonga eyo
njagala ombulire kira nawe ojja kumenya emikono ekintu oyinza okikola ng'ekyokusaaga ogenda onfiirwa naawe naye kati afande lwaki naawe okoze ebintu ebiringa ebyo sembadde njagala tuyole muyole tumutwale mumuteeke mu kkomera enkyaka ku pulizo wange ensonga si gwolagira bwe tulina ozikwata bino bintu byamateeka afande nze mpaabye omusango ye nkitegedde gwoguwaabye omukwano tewakyali sikyalina kyemwagalako ne bwoba osazewo nze nsobola okubeera naawe wange nze nyina omukyala afande kati mba ngenda kukola ntya kati ebintu byange obibeeremu naawe ogukuba kyokka ng'owulira ogwagala kiki lwaki obadde ogamba nti mukazi lwaki tomwenganye tukabyogedde kubadde kugira bintu waliwo kirupanyiriza naawe etwala eri tombulira togumbulira teri kyaliwo naawe kino njagadde musudiya busudiya kubanga kati bannange naye nga kano bambi kaali kamwagala ono si mukazi wa sente zo weezi ono just mukwazi wa mukwano gwange mukati damulira naawe tekoona damulira kyali wange nyonyo ono tusulubu atera okujja wano tumbuto olubuto olumulinga baluuni kati aŋŋamba twesanze naŋŋamba wekagira maaso gange kakati nze nyimirirewo era nenyimirirawo mbadde nga naye nga bino okugira kwekaliza muntu kati ne bino bino ebyasente byowulidde ayogera ekituufu kirya nga wadde ekikumi kye damulira ye yazirya damulira ye kyaliwe kati nze ndaba nze ekiraka mbadde nkikubira kyali wange bwe sirinaako kakwate ensi yonna ekimanyi tebenda gwe wange naye kati lwaki obeerongayo nze ddala tebenda ndiwuwo kokusansaza erinnya leera ngenda kunoonya Damulira ne Kagolo mbagambe ngenda kunonera erinnya lyo nkubulira kakati kano bambi kaali kamatira mangu kagenda okukitunuuliranga ddala ono ateereddewo mukwano gw'omugongo ate namwebazaamu ak'ensuso bambi webale buteegaana n'okikolera kyaliiwo naye naawe amazima g'olaga mikwano gyo ekituufu kiri nti nange olina okugandaga va ku mikwano katulaba bizibu bye bakuleetera okimanyi tebayinza okusibira kyokka nga ne bakusiba si biibyo tebikwatako abakazi bamatira kaali kamatira netwolekera zino enguudo oba waliwo erajja omulala oluguudo tuli ku luli ekyamazima kikyali bino jjo musibiyiba naye emisuiba egiye egitagwa kijja kuggwa okusinzira ekintu wenkituuse nkakasa nti maze okukiyita wakati ati ku bintu ebibadde bikyansumbuwa ndabira ddala ng'ensonga nyina wenzituuse kano akanyarwanda kandetedde sankara kalesi joni banna kandetedde omusajja baagala kunjula akanyarwanda tekasa banna kati baagala ki kaagala sente ezaakiwooza kaagala ki ezaki katumanyi nti mbadde nka zibeeraawo ate kakati gobizikawo enno zikawo ate nzirina ati kati byo byokutamanyi kinange nkabbyeko sente zaako sizirinaawo naye ku sente zekakotutetekangako yadde kaweeyoza okawadde ebyesente obimanyi sente tolinawo yadde 10 naye kyembuuza naye banjula bampadde wiiki bampadde ennaku baagala kunjoola wekweke kati buli kimu kyonna yali asobola okukigamba mukwano gwe nga tamulimbye abatasoma era kyekyo kyoba okola ossa engeri gye baali bamanyiganye yamuwaddemu akalembereza kati kyendimu ate ono mukwano gwamugamba lwaki teweeyambisa chansi eyo n'ofuluma eggwanga nfulume ngezikati nfulume ndagewa talinaako wadde siringi 10 bampadde ennaku musanga nkawadde sente zaako zonna ennaku bamuwadde wiiki emu bwobubbe sente oziteekawa
Ulira ebibuuzo. Sente ogimanyi sente ebeera. Waliwo ekibuuzo omuntu kyasobola okukubuuza. Ekituufu naye nga yennyini ne bw'okimubuuza naye yennyini tabana ansa yaakyo. Simanyi. Era ogaagala muzi. Ate wangamba luno ngamba otadde. Nange nengati omusajja atadde. Ebizibu bye mbivuddemu. Naye ng'ono gwe yawaayiriza nti ye nannyini kali akavandimwe. Omusoga abasoga bakkiriza mangu era yakkiriza. Naye nga mu kiseera kino bigenda kuggwa bitya. Nga nali Tibenda singa nakutadda bali tutegeera kakati wuliriza. Alagira Tebenda nti senga yamwejjako dda naye ate naye kyaliwe tamuvangako. Kakasa polisi n'abaliwo bonna oba oli ng'ayitawo ku buyisi oba omupoliisi oba ani totya ku bya Tibenda olina okakasa buli atuddaawo nti akawala okaagala era ekibasumbuwa kiri eki si ssente. Kati mukwano gwe n'aleeta pulaani eri luva okwaya era ekibaleesa awo kyandibanga laavu ye basumbuwa so si ssente. Omukwano gwe guli wakati waabwe gwe gusumbuwa akawala kana akavandimwe. Zinga zimuli mulaavu. Kakati bw'otookakase bantu abo ekituufu kiri nti bigenda kuba bimaze okukusinga. Ezo zigenda kuba zigenze mu nsonga z'amaka era bagenda kuba kwasa bikwasaganya nga muli wali mwetulidde katebe munywa ne soda bwe mugayagaya mu nsonga. Kisenge nga mwesibiramu. Kisenge. Ompadde pulaani. Dibasanyujire. Abadde takiwuliranga nako. Gwe. Obubungu wabujja wa. Avala bakyali gwe nkwesibako noyagala twawukane ne ŋŋaana. Tawo wendi. Nombulako ne nkunoonya. Kituufu. Ola butakutaasa nkugambye gwe kasito. Amuwadde pulaani. Nti ensonga etabangawo mu pulaani zonna ze yali aleese. Sente. Love. Ndi love. Bino bikakasa nti ddala ekitu. Mapenzi. Love ebeerawo. Olukundo. Ate kati obuzibu Tibenda kati Tibenda ate atege. Ate kakati tusolovinga kino tusooke tumalirize kino ekyo kive. Kati sooka oggale kino. Oluvannyuma oggule kiri. Ekiriwo. Oli bwe yegguliriza naye tujja kufuna obudde tumugalire. Nga nakyo tukiyiyiza. Bwe manya nti buli lunaku tuba ne pulogulaamu ndala. Kati pulogulaamu eriwo nga muli ku polisi yakusooka kuggala kana akavandimwe nakawala nga weekali era bwe munaddayo mujja kudda ku polisi yeetya era ekijja kuba nga kibasumbuira gujja kuba mukwano kugambye omukwano bwe ng'ogamba bwe munaddayo ng'ate n'oli alumya ejiiko ng'ogamba nti kati bano ababiri ngamba olya kuki ekibatawaanya lwakuba kati nze abwejungira ndi omu baagaana okukkiriziganya ojja kuba tokimaze mwana Katonda yakuwa obwongo kyali wange kati somamu n'ebirala byonna mbitegeere lumu ate kati olwo lunyiriri lwenkuwadde waliwo olulala lw'oyagala kati kangende ndabe Tibenda nebijja kuggwa ate n'okweraliira n'agenda amale okukiggusa kasirikitu bwe kati ebintu bye tutwala ng'ebinene temuba maanyi n'ekikulu kasirikitu bwe kati kalinga eggumba ly'ensiri bino byonna oyizeemu ki bingi naye ate bwamukubamu ku bomu ayo bisatu ekisookera ddala embeera ze tuyitamu tufuna ebyokuyiga akakyalo oba na mukazi oyina ky'osomyewaawo oba nga tebamumanyi alaba sinema eno oyizeemu oba ogirabye bulabi n'ogenda ebiriwo ebyogero kendeeza nno kale byembadde byobadde obabbira ku ssimu byembadde mbasuubiza obalimbalimba ensi n'eggulu genda kubawasa ngenda kusuubizanga malaalo omuntu omugamba tufa ffenna ekyo bwakigumira kitegeeza nti oyo aba akwagala bya ddala ebituufu mu kiseera ekituufu omuntu okubeera omuntu bulamu okubeera ow'amazima nokukola ebintu ebituufu biri kufuula oweddembe kituufu amazima gali najjayo olunyiriri nolwekyo kati ate nga bw'okimanyi amazima agasukkiridde gasobola okufuula oweddembe naye nga luli mu zaakayo nga bwamugambye ebyo mu maaso zaakayo olunyiriri olwo mweruli nga ku mutwe gwange kwendya kati nze ataaso kakati ate ono okweraliikira we kuva alya ku kongo kakati obwongo mba sibusuuliridde senga ate ngenda mu byennyiriri ng'ate bagamba neyakola bayibuli yagisobya lubereberye n'okomawo n'oŋŋamba nti ate nkutadde n'oddamu kati nno bw'oba ova ku bya bayibuli awo mba nkwesonyiwa obeere mwegendereza naye ebintu bino byonna bikole wakati mu kwegendereza n'obwesimbu kati neebuuza ddala era weebuuza kiki ekiyinza okuddirira mu kino ky'oba okoze mu kiseera kino balira maaso babyokola babikola mwannyoko gw'oyinza kuwulira otya okimanyi nawe tekitebiyinza kusanyusa ono enjiri ye naye tenyuma kati twebuuza kale singa oli muzadde ebimu abyogera ku bakyaliwe bala ayogera n'aba ku mulamwa gwa kyaliwe ate ono kyali tayagala bimanya
mwana awo pompamvu yenyo emboozi gikakanye tuddeko sayidi endala nabeera embeera eriwo kati sina mukase so kumpere 10 awo mbeeko entandikira wangi mpaye 10 10 gyokka just mbeeko 10 10 gumu 2 3 4 5 10 ebyesente yasaba kyaliwe abeeko kyamuyamba bwe kiba kasente kale ne bwe kiba emitwalo 10 ange nkutadde mu byesente yali tayinamu wadde ataso era bwe batyo ne baawukananga bakigwo akati Luboyende abadde yategedde wano bemanyi ba ku kitundu oli bagande ewamu omuntu tomwaniriza nakontu banga ansasa okulaba era dde otuukira ku nsonga Luboyende yayina ensonga ze njagala owulire mbeera ki oshegera naye nze nkubuulira sisita wange naageza naafuna ekizibu kyonna oba naafa ogenda tegera ekyamukuwambisa gwe nze nkubuulira kati Luboyende ye kabulaza woli sisita omulwadde amusanze amugamba asuddeyo gwanagamba naye ekintu kyonna senga kituuka ku sisita wange owange omwagala hawula ogenda kinyonyoka anti Sandra bulaza weyenze omanyi nti ne muganda we ani akumanya ewaffe yamugamba amugamba poyinti kanena weeyisanga nkulaza abakadde kati lwaki oddamu ebyo nkakasa gw'emyaka gyo naawe kyendimu naawe ojja kituukako olunaku lumu kati bweyagala kuŋŋamba buli kawalako tolinayo kawalako oyagala buli kwalako oyagala omala tuuka waabwe n'omanyambu bakazaala wano ono emuganda waako ebiki n'ebiki waliwo ebintu byosobola okubuuza omuntu nakugambe nga ansa tasobola gikuwa abawala betwagala kyolina okumanya twesooka abawala betwagala pabaniga abawala babeera waabwe balya waabwe yeesoma obuniga basula waabwe ffe niwabwe batusalako obusazi ushagera abaniga bwakwana omuntu tamwesembereza lwalumbye tamukkiriza kusula kati yensonga lwaki beewala emirerembe kati ono fala eyeeteeka mu buli kintu alina okukisasulira naye ng'embeera zonna zaali za buzibu kusuulirira sisita wooli mu ddwaliro gy'ali ekituufu kiri nti talinayo wadde 10 kye yali atutteyo wadde okutwalayo akacupa ka soda ne bwe kaba katunda kati ono omuyayi kyekisinga okumuluma kati lwebulabye awona atya naye munfuukidde ekizibu ninga nange ali ku musaalaba ndi ku musaalaba naye ate nga naye ensonga zayogera ntuufu okulwala kwoli takirinaamu mukono nti oba yagenza gyagenze ku dduuka n'asuubula obulwadde n'abumuleetera kati ate munvunaana ng'omuntu agamba nti nze nagamba nti ono alwale nze nyina obuyinza nti ono alwale onaawone bannange ate mubaleemuko ku magezi ninga eyazze oba nakola kiki ate waliza mwe byakuyamba fatukuyambe ki twalize ko ape nwebako kyotuwa nti system mutwala mbadde kino bukola kwa kumwagala bwagazi nze nkugo ninafuna obuzibu bwonna gwe ttaano nze nkubuulira ogenda kunkakasa ate njogera y'abaniganzibu ebigambo byayogera byaddamu tagusa nsonga akwetoololezaawo mpolampola era okoleremu ensobi afune engeri gyakukuba mu panyi ali ku kigambo kimu kya obuzibu ne bufuka obuzibu sisita wange nafuna obuzibu kakati era nze nja kukoyola era naawe senga sisita wange afuna obuzibu tukutuganga n'omutabani woone yabaddeko gwe baatuze era sisita wange bafuna obuzibu naawe tukuzika kwolwo mu ntaana yemu etukuzize waliwo kirabyeko naawe musobola okunzika mu ntaana yemu ate yogera ebigambo nga twamutiisatiisa omubuulira ekituufu ne kibeera noono tayagala kumutiisatiisa mmwe ekika kyammwe nga nakitegeera nti kifaanana bwe kityo nga bwe muli era singa nategeera nti musobola okwogera ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo singa katonda yandabigirawo n'afuna gaapu n'atema n'afuna gaapu udda anoonya waddukira yakava mu miwunyo kati aze mu mirerembe yereese jjukira nti baamuwadde essuula aze n'ennyiririze wano omanyi n'empaaba y'emisango nzibu mukwano lwaki kakalata omukwano gwe tulina omungi gy'oli gututuusa ku kino nze tonfukaamirira kankuba ebisira afande ye ali ku kya ssente njagala owulire naye afande njagala obeere mwenkanya
abaagalana poliisi nga muba mwagalana ne mufunamu obutakkaanya omuntu asobola kuleetawo muziziko gwa sente nti akubanja kubanga kati nkakasa nti afande naye wali oyagaddeko naye omukazi gw'oyagala ewuwo mubalagana mu sente nti buli lwafumba mubala nti leero afumbidde 2,200 kakati omwaka bwe gugwako mbu eyo miliyoni gwe wali okirabyeyo afande ate ekyo nakiwuliramu eggumba sookoleko omusajja ono ate genda maaso n'ensonga ziwama kati ate bino ebyemitwalo 8 byabadde aleeta lwaki mwadda mu bufumbo bwa sente kale afande bw'aba kale ye kyalemeddeko kya sente ddala ng'ewange yali afumbira sente kale olwo tuba kitegeeza ayagala kunkozesa ndagaano nti ntandike kusasula amabanja gesimanyiko mayitire afande ne yefuula ababuulira bano ababuulira ebigambo ebitamuka ebitalinamu makulu be balya n'enguzi wano amatama ina gamwengedde olubuto lumulinga lwa nyengere baba bakyali ku nsonga ne wabaawo ayingirawo ne kano kaali kamaali ke tula wali naawe tukyamaliriza nsonga zona ate kale weeyogera ebintu byebimu kati omuntu yemuwawabdwa y'omu ate muli wano kiki ne kati mukwano lwaki weesibye mu bintu byono omukazi wagato mwa gwe sirika naawe bano bakyalina bye boogera wano kiki nze mpa olukusa lw'okwogera toyogera nga sikugambye bonnira onyume kandi akozesa ebigambo ebitanyumirako ddala wano ofiisi kwegamba bazibeeramu ne balaba nga baamala n'ebigira era nabo ne bibakyukira akati owalaavu n'owamapenzi basisinkana omusirikale ne yeerabira firimu wano ensonga ezaffe wano ku poliisi zitumenyera bwereere ensonga ezaffe tusobola nozeema omuyaye naggusa enso afande ndowooza okitegedde bino ebintu ebalaavu kati bwe kiba nti laavu oli mweyagadde omukyaya ate n'ofuna omulala amusinga teguba musango naawe oli musajja wali okikozeeko onagamba banja sereme kakati ono neyeteeka mu kusasula ebbanja bwekiba nti omuntu amwagaddeko namukyawa ate kati ono amuvunaana bya sente tujja sasula nange nga neetaddewo naye neyeteeka mbagenda okusasula bwekiba kya sente mukazi tosobola kutulugunya oti omusajja olw'esente ate nga naye abadde bweru ng'akola ku sente azimanyi mukwano kyova olaba nkwagala ebintu ebimu osalawo nga muntu olabirawo n'olaba ekiri maaso omukazi ono antadde ku kajegerera okuba ayagala mwagala era avuba nange yempaka nayo nga tebalaavu naafu naawolereza tugenda sasula sente esente obusente muleke ayogere byonna byayagala naye mukama alaba mugambe buli kimu may have recorded everything. Yes. Good enough to record everything. You have said it, even a fan, you record that. akati omuzannyo ne gukyuka omuzannyo bwe gukyukira omuwaabi omuwaabi bamulimu 2-0 bwe guba mupiira kati noba obudde olowooza bulwawo ogambe mu kiseera kino wali wamaze okuyita wiiki namba wiiki ng'emaze okwetooloola omwami yatandika okufuna ku tulo era yeebaka okugulu n'awanika gaalubindi mwe yeebakira emirembe gyamwekeera genda naye munnange wadde nina okuyiiya nze bannaye nze saasoma ku mutwe gwange kitegeeza alya ku bwongo nakozesa omuntu waatabbiri kiruga era kumakya n'akutabbira awo nenja kunoonya nojayo emirikwesi y'emitwe tenoogimuwa kulaga nga bwe yafiiriddwa ojja ng'akongojja okugulu akufunyidde mu mpale n'akulaga nga bwe baakutemyeko kumba abala bubazi abantu bwe batyo mu kibuga mwe bali babala lunaku ne luzibeera n'ayiiya olw'enkeera yamanya ye tyatubuulira tuyiye tutya ate ne yeewaanira mu nsobi ze kyekisinga okuluma abantu bano
obwongo bwange na mutwe gwange kubeerawo naye ng'obwongo bwe bwawaana bugira ne bumulemerera ate naddukirako ewa mutaayi we wakati kwabo sisi alina gwe nsobola kujjako yadde olwataano naye abwe baba kibuusi ali mu kitanda wano waabalira buli kimu kyonna kiggwera wano ekisooka kimanyi teri Kadaama ali bweru atalina puroguramu nti bwadde ayagala kufumbirwa bonna ekyo kyokka kye yasooka okubategeerako nja kubbaga naye nga nakyo kitufuukira ekyokuyiga lwaki buli Kadaama kati kanoonyeya mbu bwadde aba ayagala kufumbirwa 5 2 kakadde omwezi kati alina abapya bayagala okuyingizaawo senga aweza abantu 5 akakasa nti mwezi emiliyoni egenda kumubaka 4 kati atandise okuboola n'amawanga asooka kumanya bakuzaalawa bw'awulira nti kimanyi kalangi akati lengera ekiyingiddewo ojja n'oyingira nnyumba z'abantu lengera entuno okimya ekiwa mpulira eddoboozi bannange ojeje empisa okujala kaana kato omundabika eddoboozi n'abali abakambwe bano baimoto imoto amulagirira eddagala ly'omulwadde ayoze panti ye ng'agibeddemu okumala wiiki namba amazzi ganaajoza agatwalira omulwadde n'ebigambo by'oŋŋamba bigambo bikulu byakintu olabika ng'oli muto mundabika naye eddoboozi nga katuufu eddoboozi nga kadde nnyo kiki dombuuza bibuuzo bya kiseru naawe olowooza ntambudde nti okujja wano n'atema gwe kuba ndoota ebirooto byatandise okudda ku bikukuju budde bwazibye neebase neyeezuukusa bwazuukuka ave mu kirooto nzuukuke ndabika neebase kaakati tetumanyi oba ddala kye tubalabye abadde aloota bibadde bya ddala efirimu etandise nno kati eno tutandise okulaba eragawa ne tuddako ewandinisenga yali ali wano ng'emirimu gye gyakutungagana amasweta ag'ewuzi Maikolo erinnya aliyita mu luganda lwennyini Maikoloza bulijjo ligwayo bwe lityo nti obadde ogenze weeriva niyo obadde okimyeyo kiki mwana gwe obwedde okuva ku makya tukuyitoyoza ebintu obadde ngawa ne Elvani yamaze ndowooza nze emyaka ng'ebiri ate ng'omulenzi gwe tuva okulaba eri eddoboozi ate kati wano lya gono nnyo sekyanza ŋŋambi sitiriyo bamukubidde essimu ne bamugamba mbw'obadde weerivani era gy'ova kaakati amawulire agatandise okutambula ono omukawuboyi senga agamba eddakiika 2 zokka otambudde otya okugenda mu berivaniya we bavugawo emmotoka bankubidde essimu nti gy'ova obadde oyagalayo ki ne kamugamba tekanagendayo singa mbadde wali nga neekwese tukuba cokolo dduulu ennaku entonotono nga ziyiseewo kugambe byonna tugenda kuba tubinnyonnyoka Laiwoz movie production bakabaka bakutuusaako neeno be bagireese Kafula Richard Walakira ye muwandiisi ng'era ye dayirekita nenga yebyo kaakati abinyumizaamu omulwadde biki ebyatuukawo nesenga kino kyamusukkako kubanga yafuna amasimu nga gagamba akalenzi kabadde eno ate akalenzi nga tekanavaako waka omulwadde nga bulijjo omulwadde namukwata era nekuuma omulundi nemutwala mu ddwaliro mbadde nga mmujjanjaba bulungi nnyo njagala mumpulirize senga ntegeera bulungi bino ebintu byenjogera saagira nti oba ndoota neezuukusa ne neesanga nga mbadde seebase byonna byaliwo si mukalu teguyinza kubaamu kantu konna akasobola okulowooza nti mu ddwaliro obaba bakebedde obulwadde ne bubula akati senga ate yamanya nti ono muwala oyo yafuna ekisassalala olina kubeerawo ng'owoza byebyo bwe ziba njuki bino bayita ebimamala ebimaze okuvaamu omubisi kale oyinza nobisanga ng'enjuki zisenguse ebyo ebisigala omwo ebisassalala ebyo kati yono ono omukondooza naye anywa enjaga ekigambo ayinayo kimu tayinayo kyakubiri oba naye yali asabira afe
era kafuna obuzibu era n'amalafa talina kyazzaako abumbuja bubumbuzi omwana nafuna obuzibu era n'amalafa gwe bakulikodinga buli kodinzi buli lwondaba kyekigambo kyoyogera naye nga ate nekino ekisasalala mu butuufu leero kituufu tuyambaganire bamulikodinga alinga buno obuzindalo bw'okukubo totunda amabisi g'enjuki abasimanye obutensekere enjuki wamu n'enswa ono teyali bwatyo n'atukula yenna n'ayeruka naye nga ate senga alina ensonga ze agamba omwana ono yali muddugavu ng'alinga zino entamu ezigo yakawunga ku ssomero naye kati bwe mutunuulira nti alinga nagambako omwana bamunywedde musayi kiki gwesembera wetegereze kiki n'ebivaniya bwe yali afaanana ne bajjayo no kagongolo kabiriiti kasirinza kwe bagereza endabika y'oli awo mulwadde akati yali omuddugavu kagongolo bw'ati omuniga n'afuna tooni endala tetumanyi nakumanya ye kyeboogera kyagenderako alinga nkusu senga byava okwogera naye byazzeemu yali mweru ng'alinga nze ate era n'abikyamya senga agambye oli yali muddugavu naye kati nzeera kati ebintu byammwe binsobedde ekyamazima binsobedde naye nga kye balina okukkiriziganyako kimu nze n'ebyo byemwogera mbu simanyi erivaniya tetumanyi lwaki sibimanyi nze omuntu gwe nina yesa ono bagamba erivaniya Sandra n'erinnya ono amanyi ddala kati kitegeeza owammwe mulala n'ono mulala nze ono manyi ye Sandra kati bw'abanga owammwe yerivaniya mbw ate nga yayeruka kitegeeza layini tetuli kwemu yali alinganga oli omuddugavu simanyi mbwalinga kana kataati kono ke batannayoza mwana ate tovuma tozala weyo kala ya kika mwana mukana gwamulese mulwadde ewaka kitegeera twasobola muleetanga mulamu aye katandise notumanyira ayogera bye bayogera edda ebitakyalina mulamwa babyogera atandika okwogeza eddembe afunyemu akalembereza ati bino twogera abantu bakulu mba nkugamba mwanfunira saaliyo kayobulawo nesimbako nzesa okutema ate n'amala afa kaakati ekintu kyamu tayinza kulaba mwanyina erivaniya gafaanana bwati nolowooza nti yetasobola kulumwa naye kati maama kati nze naye bannange olaba nze kati tubeereko feya kuba kati mwe muyimba erinnya liringa luyimba n'okulyogera kale sobola lyogera ndyogera mulundi gumu bwe kiba nti owange ye sandula ono nafunye omuzira kisana jja gyendi aŋŋamba njoze panti nga nsobodde ogimala mu wiiki kakati ndi mu nnaku 3 naatera okugira leero weruzibira ebeebula ennaku 3 amazzi tugire tumukamulire mukamwanywe tuli mu kifo kati bye mwogera kinoonya gy'otwala sangulamu ekitegeeza bakwataganye ono ye Sandula bano waabano yerivaniya omunigo w'ebigambo ebitanyuma era naye asuulayo epeesa n'abiddingana era nga bwe bankola ye yafunye amaanyi kati ayogeza twenje apambanye emirimu naye ate guno gwamuzitoyeeko kubanga kati abadde takimanyi ate kati bano abeerivaniya bwera toba ne boolekera ekyalo ne bajja bakugamba nga wayise wiikisi 2 n'ambiriira oluvannyuma lwa wiikisi 2 ogambe sinema tugyolekera tugitambula era ng'egenda maaso tufunamu wano ka miitingi lwakuntwaganyanga ewantwalaganya Sandula naye olugendo lwatandika bweru tumulengerako wali tagana n'abaami abo atudde ayengedde naye nga buli omu anyumyanga bwe byali njagala owulire era wekanye obatuusa kaakati bwobatuusizza oba bwe wabatuusa kano kanyonyola senga nti newankubadde wanyiigira abakulu abo bombiriri abali maaso go be bankulembera era ne mbakwasaganya okutuuka lwe twatuuka wano akati bw'obatuusa wano ani yali akuwadde olukusa okundeetera n'abeerubeeru ono atafaanaganako wadde bano baganda be oba bafaanagana ono kati ono matama nsansuka gulaba
bayinawe bagwenganyako bafanagana kikirwa kibogeza naye simanyi nze Sandra kati olaba nagenda nenkyusa amanya mu kibuga nempita Sandra bakunsonyiwa omwana yakulira wano wange mu maka senga ekisinga okumuluma omwana gwe yakuza wakati mu mpisa otambula oba tugire tufe obutuke tugende gumamu tulabe olinga anyanyimbe we notukula kuba mukopa bamikono myeru bemufaanana senga ekisinga okumuluma ono kukyusa kala yakika babamanyi kuno beebo bakagongolo ng'oli kagubirwa ali wali ambadde buno bugwe bw'abalugwala lasitado naye munange senga nga bwomanyi ebigurupu by'abaana omwogezi n'atandika oluusi bagenda ne bavaamu embuye kagezi mu nyowoono bewaggula ne bagenda atandika okanyoga amapeesa ekibuga eyo ne basanga bigurupu ali kati senga ebyamufuula bwe tuggira ne tusanga abantu wange kyenkakasa obulungi tiyamusanga bw'ati omwana ono twanu yali anoonya beeru era senga nze abakuba muddugavu tetwalikwataganya sirikaani gwovuma ebigurupu nakati bwe biba bigurupu nga bye byamwerusa esaawa eno mulimu bigurupu byemutudde nabyo ddala ono bwafaanana mumutunuulire eko kabire neyingira mikozesa gyemmese yenna yerusa alinga ekibeere kyembwa abeera mu mmese batavumye abeera muki muleke avuma muntu we muleke mu bigurupu mwetunuulira mwe mbimula mufaanana naffe mufaanana bali mwe muli mu bigurupu era mwe mubateekamu ne mubayigiriza okukola ebyo bwe bityo naye nga senga ekigambo kye yaleeyogera kyali kituufu abasajja bano abasuutasuuta abakazi olumu babaviirako okukola ebintu ebyenjawulo nze tonfukamira tonkuba bisiraani tokikola senga wali okyagala waali kikoleddewo ku mulundi guli n'okwatagana n'omuntu wakuŋŋaanya mu bigurupu wuuyo ne mumujja mu bigurupu ayina enjokyo zimuli ku bisambi mukwano gwe mugatta ekigurupu ne mubeera mwe ogira owalampa olabako kategeera kati ate ogira n'ekitegeeza nawe era totegeera oli mu bigurupu ebyo kati ababbafaako ekigambo ekyo nno wano ndoza kibanyumira bunyumizi kuba buli ayogera kyayogera nayagala addewo weefukamiza twala entongira tuli mu kooti nedda sebo obugalo bwa kala ndala awa zino amavivi ga kyenvu omanyi nga tusobola okukwata emimwa gya bbulu okimanyi nga tusobola okukwata essaawa zino senga ate naye agamba mbu ebigambo byonna ebyalisoose byasembya naye ate ndabanga naye ebibye yeyandisoose ate yeyasembya omanyi nga munywanyi we yawamba byonna byayogerako mu kiseera kino baabirowoozezaako awa zino era baabyogerako dda ate senga abyogera lwaleero oba naye akuze bukuzi myaka gye gimubonyabonya omuntu wawamba omuntu essaawa zino kati osobola okufuluma geeti eyo senga tebampambangako ayina n'ennaku ku matama waliwo paati emyufu teweefukamiza twali mu kooti kati kasekende ayogera afukamidde musajja mugezi nnyo alina ekimbuguyo wali ku mabbali mambuluga omugezi we olaba bunako obukokolo obukongovule bwa kala ndala era kyenneekakasa obulungi ennyo nti ekyakitegedde bulungi yadde nga yamusanga bw'atyo naye tagenda kuddamu kubeera na muntu nga tamanyi senga ebigambo byammwe okuva lwe twagidde wano mubyogerera tubiwulidde kane bamuma temubiddiŋŋanya ennyo ekituufu kiri nti byonna tuba tubitegedde nsobola okufuna poliisi kati ne tuba nga bakukwata kubanga wawamba senga senga simuwambanga anazi natakomba senga ali mukoteesatiisa okubeera n'omuntu nga tomanyi waabo kati sisobola olowooza osobola okuyita waabo osobola okufuluma geeti oba senga ku geeti yasibizzaako kiki babuuka masanyalaze ne babusalasala bonna ne basobola okufuluma ekikomera kya lasita nawaga yenna ntebe bafaanaganya kala ne byayambadde entebe ye tewali mulala agituulamu ate agituulamu ng'ayambadde engoye ezo
mbu yasobola okuleeta simanyi bakanywanyi basobola basalako mu kiseera kino kati senga bino byanyumya ebya poliisi fe ebya poliisi tebikola saidi yaffe kisoboka sibuwamba simanyereva Sandra yogera amazima natandika okwewozaako omusajja tunaye nga nebyewozaako bye bituufu ekituufu kiri nti teyawamba muwalo wabula beesanga muneesanga enkyamu kyekigambo ekyali badde ekituufu naye ate bonna ne balagajjala kabeera omuwala teyafaayo kabeera omulenzi tewali yakubiriza munne nti waye singa tugendako eka ne bakutegeera senga neyeesiba ku kyakkala alaba omwana agenderera ayengeredde amatama gamyukiridde awamu wamyufu awamu wa yero emimwa gya kakobe yampamba kale twayagala namulaavu nga yanamaddala nange neesala nemuwa omutima gwange senga ayogedde kala zonna azimazeeyo ate azoogera mu Luganda langi ya kipaapaali bayinza ogikubuuzaawo kipaapaali afaanana atya kipaapaali mu mukomentingeko yafaanana atya embwa abuulirira nnyo era abavubuka mwegendereze ate muba kunsanga nga yenze siiba kuba wa mutima mulungi mwali badde mumpita wammwe nayogera ebigambo bye byonna ebyali bimuluma kubanga yali afunye chansi embwa abuulirira era abaana ab'obuwala mwegendereza abasajja babasanga ku makubo kati omusajja akusanze n'akutomera baagala babasangewa batomere bazadde amateeka newankubadde gasobola okukola naye ate ekituufu kya byonna omuntu musobola okwesanga wonna naye bwe mwesanga mugenda kweyisa mutya mu maaso gaabo naddala abazadde ate n'abaana abamu bagaana okuleeta abasajja baabwe mu bazadde olw'obukwakkulizo kati ekintu kino tukina kinenyeza abantu babiri abazadde mutaddewo embeera oba mmwe mwennyini mwe muwagira abaana bammwe ku ebyo bye bakola ne sinema bwetyo neetuuka ku ntandikwa y'enkomerero yaayo Vigilage nze mbadde ku microphone akuuma atakuumira mpeera.